bano lwaki tebatambulira ddala ne bulangiti nkakasa bonna nga bwe babadde awo tewali n'omu yavuddewo ng'ategedde minisitule ye bajja locatingidde Senemeka. N'essaawa ya leero tola nti byawedde n'omala obaako minisita omu ku abo babadde beebase n'omukubira n'omugawayi minisitule ye bajja locatingidde Senemeka tamanya ayinza ogaasooka ompeemu eddakiika. Uganda bannange, Uganda, it is only in Uganda omuntu yeebakira ku mulimu n'asigaza omulimu. Mbulira gwe owangalira mukama wo n'akusanga nga weebase kyekiddako agoberawo unprofessionalism kubanga bakimanyi unprofessionalism bwesobola okuzingamyamu emirimu naye bano bo omulimu bagusigaza. Kati toddamu kwewuunya lwaki government sectors ezimu tezikola ziperforminga bubi. Gwe otunulira a full minister bw'atyo weyeebakidde ku mulimu nga ne weyeebakidde akimanyi mukama we waali. Kati weebuuzeemu what happens eri mu ministry gyali boss office tagigala nawo n'akuba n'otulo. Bw'aba asobola okwebaka maaso ga mukama we ng'akimanya weyeebase mukama we waali asobola n'omugoba. Kati gyali boss agala bugazi lugi nga ye asima tulo. Ate bannayuganda n'ekirala kinjagala mubuuke temusiriwazibwa bineeno endowooza gye baba buildingamu. Olaba ebyo bwe basoma budget n'ebeera ng'ebowa bo kye bagendereramu ekyo kikola kigenderere kye bagendereramu baagala mubeere nga temubiwa budde ku byetamu budget ebowa. Kyova olaba ojja kusanga bannabyabufuzi abamu nga bakugamba eyo budget teyina makulu. Lwaki? Nti bw'ogiwuliriza teyina makulu. Lwaki? They don't want you to pay attention to it. Naye gwe kati weebuuze olaba abasajja bano tubakwata ensobi nga bavuddeyo buvi n'ayogera mu bigambo byayogedde ne mumukwata ensobi. Kati kyekiri mu budget buvunaanyizibwa bwammwe ne bwe babikola ne bwe babyogera nga bibowa bitya mubiwulirize muwulirize obubbi. Era ne bamala wabaayo omwana n'asalawo neyeewaayo n'awaayo obudde naga nti campaigning attention ku budget eno ayinza okujja n'akusunsulira obubbi obuli mu budget eyo. N'ekyo kikola kyakagenderere nga kiriko n'abakivugirako omumwa nti eyo budget tekyayina makulu era teriyo nnyo biriyo so that temugiwuliriza. Naye bw'ogiwuliriza no paying up attention to it boddamu n'ogikompeyalinga ne budget enkadde oyinza okugisanga nga waliwo bye babbiddemu ssente nga ne ku mulundi guli byakola ki babibbiramu ssente. Example osobola kulabira kuyandaga muntu ate era neno boddamu n'ogiwuliza lwakuba sinnagiwa bulungi budde naye njagiwa obudde. Era nsabayo ne bakomuledi abalala muveeyo owulirize ebigambo ebyo byamatiya kasayiza nga simanyi asoma budget opaying attention to them. Ojja genda okulaba ojja wulira omudigido. Abo babbi ekyo kye bakola kiri intentional gwe okukikwenyiisa okyekyawe nti ebyo ebibajeti bibowa osobola obutabiwuliriza obubbi butambule nga buliko n'ababuwujjirako akanyama budget terina makulu budget terina makulu naye eyo mbalirira ya ggwanga ddamba ku ssente eyiyo gy'okwata n'owaayo oba gye bakusala ku bintu. Yes, so mu gavumenti yaffe eddako abantu nga bano bamuzeeyi tebalina emirimu gye bagenda kuba nagyo mu gavumenti. Bo babeera wali kuwa banga bawi b'amagezi kujja buzzi ddakiika 3 deeka weebake. Walina okubeerawo n'akakiiko akagoba abakozi ba gavumenti for being unprofessional ku mulimu. Kati saawa eno bano bamawu oba wegubye oba waba bakutedda kusala bakyenge oli minisita wa health weebase tokola dduyiro. Minisita wa health weebakira otya ku mulimu kitegeeza tokola dduyiro. Ate kati minisita watuukira okwebakira embeera ey'obulamu ebanfu kati ate akulembere minisitule ennamba eyo y'obulamu kuba wabula bano beetaaga kukwata ku ssala ne mu gavumenti eddako weebakira ku mulimu. Okwebaka kukusingidde omulimu genda. Yes, amot abaayi bano lwaki tebatambulira ddala ne bulangiti nkakasa bonna nga bwe babadde awo tewali n'omu yavuddewo ng'ategedde minisitule ye bajja locatingidde Senemeka. N'essaawa ya leero tola nti byawedde n'omala obaako minisita omu ku abo babadde beebase n'omukubira n'omugawayi minisitule ye bajja locatingidde Senemeka tamanya ayinza ogaasooka ompeemu eddakiika. Uganda bannange, Uganda, it is only in Uganda omuntu yeebakira ku mulimu n'asigaza omulimu. Mbulira gwe owangalira mukama wo n'akusanga nga weebase kyekiddako agoberawo unprofessionalism kubanga bakimanyi
unprofessionalism bwesobola okuzingamyamu emirimu naye bano bo mulimu bagusigaza kati toddamu kwewuunya lwaki government sectors ezimu tezikola ziperforminga bubi otunulira a full minister bwatyo weyeebakidde ku mulimu nga ne weyeebakidde akimanyi mukama we waali kati weebuuzeemu what happens eri mu ministry gyali boss office tagigala nawo nakuba n'otulo bw'aba asobola okwebaka maaso ga mukama we ng'akimanya weyeebase mukama we waali asobola n'omugoba kati gyali boss agala bugazi lugi nga ye asima tulo ate bannayuganda n'ekirala kinjagala mubuuke temusiriwazibwa bineeno endowooza gye baba buildingamu olaba ebyo bwe basoma budget nebeera ng'ebowa bo kye bagendereramu ekyo kikola kigenderere kye bagendereramu baagala mubeere nga temubiwa budde ku byetamwa budget ebowa kyova olaba ojja kusanga bannabyabufuzi abamu nga bakugamba eyo budget teyina makulu lwaki nti bw'ogiwuliriza teyina makulu lwaki they don't want you to pay attention to it naye gwe kati weebuuze olaba abasajja bano tubakwata ensobi nga bavuddeyo buvi n'ayogera mu bigambo byayogedde ne mumukwata ensobi kati kyekiri mu budget buvunaanyizibwa bwammwe ne bwe babikola ne bwe babyogera nga bibowa bitya mubiwulirize muwulirize obubbi era ne wamala wabaayo omwana n'asalawo neyeewaayo n'awaayo obudde naga nti campaigning attention ku budget eno ayinza okujja n'akusunsulira obubbi obuli mu budget eyo n'ekyo kikola kyakagenderere nga kiriko n'abakivugirako omumwa nti eyo budget tekyayina makulu era teriyo nnyo biriyo so that temugiwuliriza naye bw'ogiwuliriza no paying up attention to it boddamu n'ogikompeyalinga ne budget enkadde oyinza okugisanga nga waliwo bye babbiddemu ssente nga ne ku mulundi guli byakola ki babibbiramu ssente example osobola kulabira kuyandaga muntu ate era neno boddamu n'ogiwuliza lwakuba sinagiwa bulungi budde naye njagiwa obudde era nsabayo ne bakomuledi abalala muveeyo owulirize ebigambo ebyo byamatiya kasayiza nga simanyi asoma budget opaying attention to them ojja genda okulaba ojja wulira omudigido abo babbi ekyo kye bakola kiri intentional gw'okukikwenyiisa okyekyawe nti ebyo ebibajeti bibowa osobola obutabiwuliriza obubbi butambule nga buliko n'ababuwujjirako akanyama budget terina makulu budget terina makulu naye eyo mbalirira ya ggwanga ddamba ku ssente eyiyo gy'okwata n'owaayo oba gye bakusala ku bintu yes so mu gavumenti yaffe eddako abantu nga bano bamuzeeyi tebalina emirimu gye bagenda kuba nagyo mu gavumenti bo babeera wali banga bawi b'amagezi kujja buzzi ddakiika 3 deeka weebake walina okubeerawo n'akakiiko akagoba abakozi ba gavumenti for being unprofessional ku mulimu kati saawa eno bano bamawu oba wagubye oba waba bakutedda ku ssala bakyenge oli minisita wa health weebase